tugambe ensobi y'Abaganda tugiteeke ku baani naye nga wetaaga okutereeza bwe tuba tunanunula Buganda bwe tuba tunatereeza tunayogera ku myaka 5 gye tufaafaganiddwa tugende ku Baganda abalowooza nti bagenda mu byobufuzi bino ebyobwakabaka bateekwa bikola ki okubijjawo tebibayambye bibasosodde obwo omulabe adidde atonzeewo abantu abataddemu emiteeko bano bakristaayo bano bakatuliki bano basiraamu naye nga mu bantu abo balina enteekateeka n'enkola bye bagoberera ebitali byabwe wabula ebyabali njakuba ekyokulabirako kyakumpi abasinga mwalabye amawulire nga Ssaabasajja Kabaka Donald Mwenda Mutebi agenda okulambula Entebbe Lwokutaano yagenze mu muzikiti naye nga Kabaka wa Buganda bwe yatuuse mu muzikiti bamukkirizisizza okugondera amateeka gaabwe n'obulombolombo bwabwe nti ateekwa okugjamu engatto nife mu Buganda mu buwangwa bwaffe Ssaabasajja Kabaka yekka yateekwa okuteekako enguuku naye obw'obunyoomi n'engeri y'okufaafaganirwa bakeera ku makya nga bagambye wateekwa okubaawo abasiraamu abambadde entalaboosi ku mutwe era bajja ku lukiiko nga Ssaabasajja kwali ayambadde enguugu oba engule naye nga waliwo ne sipiika ayambadde enkofiira atudde amutunudde mu maaso naye nga tateekwa mufoosinga kujjako nkofiira ye wakiri Buganda esaanawo ng'omusiraamu oyo tagyeko nti nkofiira ye nga kalidinaali ateekwa okujja mu lukiiko ng'ataddeko enkofiira ye emulaga nti kalidinaali naye nga tateekeddwa kugondera Ssaabasajja Kabaka newankubadde ng'Abamuganda tateekwa kubeera mugonvu kufa ebya Bukatuliki naye asobola okufa ebya Buganda asobola okufa ebyobuwangwa bw'Abaganda n'agulumiza Obukatuliki n'ayambala sapule enjegere ezo ze baatusigamu okusigala nga tuli bawambe bazikutula ne baziteekako n'emisalaba naye fe tuziyita gundi simaya sapule ezo bwakatonda naye ezo zenjegere ezitwambuzaako obuwangwa bwaffe ne batuteekako obuwangwa obutali bwaffe ne batandika okutambula nga batutulugunya naye naffe nga tugenda twenyumiriza mu buwangwa naye waliwo asobola okugenda ku lukiiko lwa Ssaabasajja n'agamba nti sigenda kuteekamu sapule sigenda kuteekako nkofiira naye nga Kabaka basobola omutwala ne bamutuuza mu muzikiti nga tazigjeemu era n'azigjamu kitegeeza ki kitegeeza obuwambe bwe tulimu okufaafaganibwa kwe tulimu nga bwe nabalaze ku lubereberye wajja kutandikira tekutandikira wano mu 62 mu 62 ate baddamu kusimba busimbi misingi mipya badiruka kungulu bagamba abasiraamu tetugabanye ebifo bisava abakatuliki tetugabanye ebifo bisava bayuza ekintu naye nga tebakiyuza kujja kuweereza Buganda bakiyuza kuyitamu batuuke gye bakola ki bakinogaza bamala okikubamu ebituli era omu kuba eyali omukulu ennyo bwe baleeta Emmengo mu kiseera ekyo mukadde waffe Badiru Kakungulu bwe yaleeta Yabu Mayanja nga minisita wa Ssaabasajja Kabaka Michael Kintu agenda okulwanirira obwetwaze bwa Buganda nga Abu Mayanja yalwana olutalo olugamba nti Buganda teteekwa kwekukula ku Uganda yakwata Milton Obote omutwale bamunaanika
afukamire mu lubiri lwa Muteesa, afukamire mu maaso ga Muteesa mu 66 nga 24 Mei y'omu gwe baasanga mu State House abaali balindiridde okulaba Muteesa bwe bamusalako omutwe nga batutesimbwa. Basajja be yasanga mu State House abaali balinze Muteesa bamusaleko omutwe nga balaba Abu Mayanja y'omu ne Sawulo Lubega. Nolwekyo awo wenjagala tutunule nga twogera ku Buganda okupaapaganirwa emyaka 5. Balabe ba kika kibe tulina baliwo be tuteekwa okussaako ennyesira nga tulwana olutalo lwaffe oba nga twogera ku nsonga zino ku myaka 5. Ab'omuffe tuba tunuulidde tutya oba kaŋŋambe ffe twetunuddemu tutya eka tugenda kubeerayo tutya nga twogera ku myaka 5 Buganda gyemaze Abaganda batemulwa, Abaganda banyagibwako ebyabwe bya Buganda bitwalibwa. Kwanze nange ndowooza nti singa si Baganda bano bonna abasajja tebaali kunyaze era tebaali kuse ni waliwo abatumanyi abagenda babuulira bali abo munayita wano bwe mujja okutuuka amangu. Tebukamba ekyokulabirako kya Muzibu azaala Ampanga. Waffe ab'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International twabeera nnyo ku nsonga za Muzibu azaala Ampanga nga gavumenti yakagizza. Kyenda mwena amasiro ago gaze mu mikono gyaffe. Enkukwe z'okugasaanyawo ne zitandika. Nibagenda bantu bakopoza aba UNESCO ne babaleeta ne bakopoza abaki simanya kampuni z'amafuta eza Shell ne bazireeta ne baleeta aba MTN ne babateekamu paka le bafundikidde nga bagookezza mikati ebitaliko mu bikola mu biraba. Abaganda bakwatiddwa emikono bunawu nyaba Baganda tuli mu mbeera etasobola kwerwanako etasobola nakusitulwa ku ddoboozi ligamba nti kino kigaaniddwa tewali akuwuliriza. Nolwekyo omwama guno mugazi ate byogwogerako bingi naye nze njagala kusaba ti okwogera ebingi sikusinga okuwonga nnyo sikuza lubaali. Tetulina okukola kusala magezi kati nga twogera ku mulamwa guno mu myaka 5 tubeere n'enteekateeka ebuuza Abaganda tukutte kkubo ki kati emyaka 5 tubale okuva mu 62 paapagana tugenda kukwata kkubo ki nzaweja okuwumbira saba era nkusaba owumbewumbe kubanga ebyuma mbiraba byagala kuzikiza Abaganda naddala bali emitala w'amayanja abali mu Amerika abali mu Bungereza abali e Germany abali e Sweden tutandike okunoonyeza Buganda eddoboozi mu mawanga ago oba tandike okugula amatu g'amawanga ago okugabuulira nti Buganda erina obuzibu era eyagala kwerwanako. Abasobola okwogera ne Barack Obama bamubuulire, abasobola okwogera ne David Cameron bamubuulire, abasobola okwogera n'ono Chancellor wa Germany bamubuulire, abasobola okwogera ne President wa Bufalansa bamubuulire. Era tubagambe Uganda si ggwanga, Uganda kkomera ly'Abangereza lye baateekawo twagala livaamu. Ekiseera kyetubaddemu kimala, bye batukoze bitumala, tetwagala kudda kikuza kigere mabega. Era nze nkakasanga omutaka bwe yayogedde enteeka embeera ya 66 tetusobola kugiddamu gikkiriza kubeerawo.
biri abasajja bita kukuzanyira ku mayiko kintu nga ayagala obwetwaze nga waliwo abamulwanyisa. Tusooke tukkiriza ebintu ebikyamu tubisangule mu mitima gyaffe. Abantu abakera ku majja nti gabakugamba nti bakiikirira Buganda tubagaane. Oyo yenna yagala okukiikirira Buganda ajje mu lukiiko lwa Buganda gy'aba ateeseza era obukambwe bwe gy'aba abulagira, so si kugenda kutugomaaza simanyi agenda kuyomba ne Museveni ate amuwa omusaala mukama we. Okwo kutuzanyira ku bwongo tuteekwa okukomya kuba ebintu byaffe tukola. Ne bw'obuuza abasajja abagamba Abaganda mu 66 katutwale Mutesa afuuke pulezidenti, katugende mu lukiiko mupise mu Kabaka yekka